simanyi abakazi banzize kubanga ne bwe mbaleta nga bavudde. Mama nze simanyi mukama wange simanyi. Omuisamize Nancy Narogo omutuuze mu Mpomba zone esangibwa mu Ndeeba ye Yesansabaze abasirikale okuva mu kitongole kya KCC bakonya ennyumba ye mwabadde asula nebba. Wetutuukiddewo nga Narogo alombojja engeri aba KCC gye bamuyisizaamu omubalira okutwalira Babati Kasibante ne batabani be ku mpingo. Abalumiriza n'okumubbira ssente emitwalo 8 ezibadde mu nnyumba era ng'abantu bavumiridde ekikolwa kino ne bagamba nti KCC ekozesezza eryanyi lingi. Mama bana bakazireta bannange abantu bali wano bonna berolera sisobola kukakana semwemba sola kukakana ne batwala bannanyiniwa ne sente z'abaana ne bazitwala kyakoze tekiriyo omukazi naye yeeyiya bweyiya bajja balemesa kusooka okukwata abaana nekitambwe ate kyebakoze ekibi tebandibye mukazi bakubye omukazi ne bagatako n'okubba sente z'emitwalo 8 ez'ekibiina. Wayiseewo akaseera katono Naroga n'azirika era ng'abantu balabiddwako nga bamuwojja okusobola okumuzza engolo. Obuzibu buvudde ku nkaayana z'ettaka kwe babeera nga waliwo abaana ba muganda wa Kasibante Lamme Kasentamo eyafa mu mwaka gwa 1992 n'alekera abaana b'ettaka kyokka nga bagamba nti Kasibante yali ezza. Hadija Nalole ne Makumbi Isaiah bagamba nti kitaabo olwamala olwo kitaabo ono Kasibante n'abagoba ku ttaka nawo kwe kwekubira endulumba obuyinza. Era twamuweereza ebbaluwa emulaga okuvaawo n'agaana. Najingirire ekyapa kidde mu mannya ga mutabani wa ebintu byalimu ebiyita bya kitaawe muzeeyi Ddumba Charles. Oluvannyuma Naroga azze engulu n'ategeeza nti ensonga z'ettaka lino zibadde zikyali mu kkooti wabula nga yeewuunyizza nti ennyumba ye emenyeddwawo nga tezinnaggwa. Bayagala dokkoona wano naye abaziyiza ensonga ziri mu mateeka. Ase mukama wange nalemala dda mulwaliro gonna ngenze tewali atamumanyi taata nebankubye. Tugezezzaako okwogerako n'abasirikale ku poliisi y'omu Ndeeba ne bagaana okubaako kye boogera ku nsonga eno. DPC yagamba ekintu ekyo kiveewo waateeka ekyo ekintu era ne bakuba amawulire gonna agataliko nfuufu kigenda kujjawo yabagamba byakisawo kigadde agenda kujjawo teyakijjaawo. Alani Luswata yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV 1.